Papa Sidi alumiriza Pastor Kayanja okusiyaga takomyoko n'alumiriza ne Dr. Jose Chameleone okusiyaga nti era kyekyaviirako ne mukazi we Danilo ogenda kubanga obifuna maaso awo edikeezo naye bambi ate ebyokusiyaga bimutwalidde mu fulufiga atabukidde Bobi Wine oluvannyuma lw'okujja ng'ajolonga Obuganda akatambi nako weekali maaso awo. Dr. Kuluthum munnange gaakaaba gaakomba akira mu weeriiso nabbi omukazi yamutuute dda mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange King Saha Bebe Kulu banange bonna mbayina maaso awo nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell limesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna munnange bakubireko ate weefunira obulamu obujja sigenda kulwisa era nga ngutandise n'ezzale munnange leero asazeewo n'agamba ekiba kibenzaani akawungeezi kano kankamaleko ate ne famire yange nga woolaba bannange Zali ayina eŋŋwaŋŋuli z'abasajja ayina eŋŋwaŋŋuli z'abaana kugamba ng'otunuzaako amaaso n'oleka awo ate tunagamba kino jjukira omwami taata bebi w'abaana abato Diamond Platinum ali eri aleebukana na gwa rapidi kubajjukira naye munnange mu listi ey'okusiyaga yafulumiddemu eyo n'omuyimbi azaateeka za awards ebintu byo biwanvu nnyo naye era wadde yesi yafulumidde ku listi naye baamusiyaga naye agali mu nkubo kigambibwa nti olunaku olwaliro munnange asazeewo ate n'aproposinga girlfriend we Zuchi munnange nga woolaba wagambye ebyokwekweka ebyokudde ne mu nkukutu katusalewo ate tukifuule official ndowooza munnange osanga Sister Shakibu anaafuna wanywerera ku mazzi kuba maama abadde yeetawula ewa Zali misana mutuntu kawungeezi kale bwe tweyongerayo ewa Dr. Kuluthum munnange nno gaakaaba gaakumba ono omukyala mumanyi yayimbanga mu ggwanga lya Buganda mulabiseemu nabbi omukazi munnange nabbi omukazi nga tabba akiramu weeriiso munnange wenjogeera Dr. Kuluthum gaakaaba gaakomba yagezezaako n'okuva mu Uganda agenda anoonya omwami munnange gye yagenda okukola naye ng'omwami ali mulabako ng'omwami ye ali eri alina ennabbi naye bannange basajja mwe mwagala ki mazima n'oleka omukyala n'akuwaana nga w'olina eriiso n'akubeerawo n'okola obujogoli bwonna naye gwe n'omusasula mu ebyo bannange abasajja nga temumanyi kye mwagala naye nga wetuli bwe tweyongerayo ne Jennifer Fulufiga munnange muyina mu maaso wano ng'ate attunka ne principal munnange nga agamba nti ye akoze kyamaanyi okwagala okusaanyaawo Obuganda mbu era munnange y'omu ne ttiimu ye abasinze okuvumirira Obuganda kale ngena kubanga mubatuusako mu maaso wano nammwe ate mwerabireko then tweyongereyo kubanga go mangi nnyo nyini era njagala okulopera Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka bene wange nkulopera ne Katikkiro wa Buganda omukulu Charles Peter Mayiga njagala okulopera Katikkiro twagala wetegereze nnyo this time abantu bangi abakozesezza Mmengo nga banonya sympathy votes abantu bajja ne bawoza Ssaabasajja Kabaka wange bw'oligwa bwendigwa kumbe baba beetaaga love eno ey'Abaganda etafumintiriza fe abafumintiriza tufiira Kabaka nze ndi wawayi tufiira Kabaka fe abafumintiriza nga nze Nakanguubi nfa ne Kabaka wange oyo Kabaka wange era wakiraga serumamu mwana yamanyira n'ogamba ssebo ojja kumanyira mulala tulina abantu bangi wano n'ogamba mumanyire nze Kabaka muveeko Kyagulanyi bwe yajja wano mwakulembezanga Mmengo n'olubiyi ne mulufuula n'enkuka yonna ne mugitta ne munyifuula ya Nuupu ne mutuuka n'ogoba Alien Skin agenda ayimbire Wankolokoko era olubiri kati enkuka yafa bapita ekisani mukwega ya Jerusalem sadakkiriza eddemu simanya nti naye lwe wakisajja bakkiriza naye mwagifuula political Kabaka affe tabeera mu politics yatuuka n'okugizza takyajjayo yalinga asuubira abantu be mu mwaka end of day yanayingira n'abantu nga basanyufu bazibu abantu beebeerereyo byabwe abambadde amakazi obwana buto bambadde amagomesi boolesa Kabaka abantu mwamba balako laaveeyo kubanga abasajja bano bwe bajja Mmengo bajjira mu sympathy votes nti Ssaabasajja Kabaka w'oligwa wendigwa Wangala bene kumbe naye awangaliye mu bunnanfuusi kumbe na bano baba baagala awoza bene Wangala kumbe yayagala Wangala asinge ne bene ng'ali mu bunnanfuusi ndabye bangi abantu bonna abafuuse ekizibu abali mu bululu obw'okuvuma n'okuvoola bafubutusaawo n'okulengezalengeza abantu Mmengo si yayita Sseggona oyo si nakana akakazi k'emukono
olukazi lw'emukono olufukidde abantu enkolongo bebaleeta emmenga eyo kabaka nyini Lukwago yava mmenga awo era simpaze vote simpaze bampuga bonna bavudde emmenga awo kwampuga ye akyagiwa ekitiibwa kyayo nze kasooba kabaka ekitiibwa n'emmengo sikuyinaako obuzibu bwonna naye ng'oyagala okunfunamu obuzibu tandika okwegeraageranya Katikkiro tandika okwegeraageranya mu kabaka waliwo bano simanyi balutamaguzi bonna beekuusanga ku mmengo waliwo bassewungu beekuusanga bw'obala olunyiriri lwabwe olw'abannanfuusi ne Wakyagulanyi Munuupu tebagendayo nti bw'atyo munnange omukyala ye Jennifer Fulufiga Nakanguubi teyeerya ntama omanyi agamba kinamwokya kimize naye nga mbu era abyogedde ate byonna byayogedde mbu bituufu weetuli nze sigenda kwongeramu kintu kyange apa nate kugamba munnange Sufi lwaki oyongeramu ebitaliimu kyemuwulidde omukyala ono kyayogedde era munnange naffe kitugenda ate okuba nga tutwala bwe tweyongerayo munnange ne bayimbi baffe baserebu baffe ono nno gwolabanga Bebe Cool bananga abantu tuva wala funayo kukadde weebaze mukama sokolaba King Saha naye munnange nno King Saha kuva dde ali musajja handisaamu ate Bebe Cool ye mbadde mulesewa bannange beebo yeffe baserebu baffe naye kyamazima tuva wala that's true kiba kirungi nnyo n'ofunayo kade babi ne weebazaako omukama gy'abeera akujje sookolaba abayimbi baffe buno obudde kati nga be bali mu kuzoganya bannange wetuli kalaate mu side ezeyo munnange Rapidi ono nno muyimbi ate nga ategeka award munnange nze bulijjo mbadde mpakana nti oba sitaani osanga taliiyo naye bannange sitaani gy'ali nze okuva we nnakoze okunoonyereza kw'ono omwami Rapidi amazima gali nti sitaani gy'ali omwami akabala abasajja banne ng'abakazi era nga wenjogerako ka vidiyo ka Burna Boy nga bali mu nsonga z'omukwano kafulumye dda mukama Katonda tulaga luddawa era nga bayazizza ennyumba ye ne basangamu obucupa bwa baby oil obusukka mu 100 buno nno ng'abukozesa abasajja baasiyaga naye ekyomukisa omulungi bamukutte ali mabega wa mitayimbwa ono nazze ategeka awards ez'enjawulo era nga yayogedde nti yakakozesa oba yakebaka ku bayimbi ne bakomediani ab'omu Africa 7 bannange babi ne Justin Bieber naye mwali Burna Boy Davido eno mu Uganda tetunaba kumenya naye nga mu Tanzania twakafunayo Diamond Platinum bwe tuli kale bwe tweyongerayo ne Papa Sidi ono no munnange yavuddeyo n'agamba kino kintu kikwekedde ebbanga naye munnange ekimala kimala kanveeyo mbyogere Papa Sidi yawandiise waati I'm tired of hiding myself it's time to be out Pastor Kayanja ebyaffe obimanyi munateekawo era Miracle Center bannange wetuli awo kati oba Pastor Kayanja biki byamanyi sijja kulimba takomye ku lunaku lwayo n'agamba nti embwa 7 ezaakamwebakako naye mbu ng'omuntu yamukolerera ekkubo yali Pastor Kayanja byeyongedde okwonooneka wuliriza information ssaawa zakakati omuyimbi Papa Sidi avuddeyo leero n'agamba ye muli wa bisiyaga n'agamba nti nno Pastor Kayanja yamulyanga ebisiyaga okitegeera bulungi n'avaayo n'emitimbagano egimu n'agamba babboosi abamu mu Little Island kulu ya Chameleone naye baamulyanga ebisiyaga nkutte essimu n'enkubira Papa Sidi anconfirming ngambye alina vidiyo eya Pastor Kayanja n'abanene mu Little Island nga balya ebisiyaga angambye Sudi noonya omuguzi ne mugamba eyo ddiiru ng'egenda kunnema kutunda vidiyo z'abali babisiyaga neera omuntu yenna ali interested anoonye Papa Sidi agamba alina vidiyo ya Kayanja n'abanene abamu mu Little Island naye gwe omulimu leero gunnemye sigenda guyingiramu Papa Sidi ogwo sijja gukola ogwo nedda tukyeyongerayo n'ensonga za Papa Sidi munnange muyina maasawo ng'ate atottola kyokka bambe ekisinza okuluma abantu yavuddeyo n'agamba mbu embwa ezakamukozesa 7 oh my god bannange omwana wa Tonalika emabega waayo nooneka dda embwa 7 naye takomye okwo ayogedde banne nga munnange n'omuyimbi waffe ono omunene Legend Dr. Jose Chameleone nga naye mwali mugenda biwulira maaso
awo ng'abittotola. Ate bwe nkuzaako eno ku nsonga za Rapid, munnange agamba ye ayina abayimbi ba Afirika ne bakomediani 77 era nga ye munnange Kiseka Umaru lisiti yeekoledde edda eyiye ng'erimu ne Eddie Kenzo. Bannange abaana bano banguya ebintu, bannange tebimenya Nyamutooro omutima, bannange nyongera bajjukiza Eddie Kenzo yafuna minisita Nyamutooro. Zino ensonga za Rapid taziriimu yadde n'akatono, ye musajja wattu yagenda kukima awaadi. Mulekerawo okwegomba ennyo success z'abantu. Abantu abamu mubalaba kuvuga mamotoka awo naye nga balina bye bakoze. Muganda wange nze nina bannange bentunuulira wano ng'avuga genda ne musiibula n'agenda. Olaba basajja bayimbi banno okubyeyo kahiiti banyiize, obulumi babufunye, weebuuza yi ono kiki ekimunyiize ennyo? Kumbe ye alina bye yayitamu okukikola. Abamu baatugumbula dda abantu ab'eŋŋanda zaabwe baabatatta baabatugaatugadda, tebali mu mirembe, basula emizimu gibasumbuwa. Gwe wali egombye okufaanana kamiliyoni nga olina ssente bwe zityo n'ogamba nti kati ofaanana kamiliyoni nga bw'omulaba. Eddie Kenzo, Puff Daddy, PDD yagambye tagenda yekka. Abayimbi ba Afirika 71 yabali akabina. Twabadde tuli awo nga Burna Boy kyogamba mu 71 mu bulamu Kenzo. Twabadde tuli awo nga Burna Boy obutambi tebufuluma. Tuvudde ku Burna Boy Davido nga tuvudde ku Davido Diamond Platinum muganda wange. Sakisesi z'abantu abamu zitunuulira ozireke. Aba basajja abasinga abaavuganyanga mbu ku kontinenti ya Afirika be bawangula za awaadi ne tugamba musuuzanga lemidulesidu nga Peter Manju awangula wa. Kumba abasajja babeera ku maanyi ga Giriisi. Olaba ngamba okuvuuvuuma nti oyo alimu olusenge. Ne tuwakana nga womanya abawagizi. Uganda atadde Uganda ku maapu. Kumbe maanyi ga Giriisi. Ogenda omulaba n'omubuuza nti waayi gwe toyinayo gw'ositudde nako. Yamanye ebimusitudde. Alaba gw'oyagala kufuna byakumukeeka. Lwaki taakukubba ekikono okusigaza wansi? Nkubuulira abo abantu bye bakola oluusi bye bakola okutuukako bye bibaleetera emitima emibi okuziyiza bannaabwe abavaayo. Agera olaba gwe tolina kyokoze yeggwe essaaha ofuuse kyofuuse akulaba obabeerako obatopinga nga bo baatugumbula bantu bakozekoze ebikolobero bakoze buli kimu ekibi. Twagerawo omusajja tava mu Amerika kimu bibiri ali mu Amerika kimu bannange. Sakisesi y'omuntu oluusi gitunuulire ogireke egende akuyiteko mu mmotoka omusiibule mugaye genda bambi otambule olugendo lwo. Oyinza okuba oli mu mirembe mingi nnyo naye ng'emmotoka zino zaatuddemu zikulimba. Gwe wali egombye okufaanana kamiliyoni ng'olina ssente bw'otyo gwe tunuulira kamiliyoni bw'afaanana. Bakuwe ssente za kamiliyoni n'enfaanana ye bazikuwe. Abantu balina bye basirikidde, abantu balina ebintu bye bakoze ebibi nga toyinza nabbisemberera nako. Abantu balina obulumi bakola dda agakolobero gonna. Agenda olaba akaana akato kavaayo kayimba abantu bakaagala katwala ebifo bye yakolerera bye yattira abantu bye yatugumbula abantu nga n'ab'eŋŋanda ze mwebali. Ensonga za Rapid z'omunnange ziwaavuye era nga Eddie Kenzo awaadi ze yanonanga ebweru munnange naye zimufuukidde akabasa kubanga yagambye nti nga ayina abantu 71 abayimbi ba Afirika nga mwe muli ne bakomediani munnange. Kati mu Afirika okusinga amaaso bagatunuuliza Eddie Kenzo. Ye Diamond Platinum yavuddeyo dda ne yeewozaawozaako mbuze munnange nedda sirina kye nakola naye biki. Abatanzania kye bakola okuvuuma Diamond Platinum mbwera yamuwa ssente empitirivu era naye munnange ayinza okuba ng'emabega yayonoonayo dda. Kale we tuli ngenda kubanga byonna byenfuna ate nnyongera okubibategeeza. Maaso wano munnange Papa Sid mulina maaso wano ate nga naye
akyatunnyonnyola munnange wakati we ne Dr. Jose Chameleone era na lwaki munnange Danira yamala n'alemerwa Dr. Jose Chameleone n'agenda bannanga abantu nga mwekola ebintu lya katono funa akasente akatono naye nga tekalumira naye nga baba munnange abantu banyivu bagamba Papa Sidi munnange bino ebintu atiisiko walibadde kalobeezaamu Dr. Jose Chameleone n'abaala naye mbu n'obijjamu Pastor Kayanja kubanga munnange oyo omwami oba pastor oyo ye yakuyamba okutuukako awo wooli ngenda kubanga mubateerako nga basoosootera buli kimu munnange mbeera Chameleone naye ensonga zitya zikwasaganya bannange ebintu bigambo nga bingi biyitingana kuno nakuli kugamba obuzaako n'ekyotwala ekituufu naye nga wetulize ngenda kubanga mbalekerako nze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano omukama abampiire kyonna kye musinga okwagala wano ku Sylvia News Extra munnange tulanga bizinesi z'abantu toddeeyo ng'olina bizinesi ate n'ogaana okuleeta munnange ne tulanga ne kati nze atali mubazzi oba ndi muki Danira mukolere ki kubanga mukazi we okitegeera by that time ngagamba wembanga ndi muyimbi nga sobola kuyimbira mukazi wange luyimba then that means siri muyimbi you know. Yes, I nangamba oluyimba from Daniela to Luchuse from Jamila it was Jamila yeah. And it's even out the song naye bambi ebiseera ebyo twali ne Kamere nga tunyumirwa mu vibe ey'amaanyi tukola oluyimba Daniela waleeta wali akatonda baza baby we Kamere beno ganona obekuta omukano gubasaze gubago tulimanyi ntegeera obimanyi ebyanya sebuko gimanyi laavu y'amaanyi sebuko manyi olwalibita Arizona era we nayembera akayimba ne ngamba njagala nkutwale ku kizinga Arizona kati ng'otegeza enjoba ya musajja bwe kyali wali omanyi ali akazinga akalala naye ye kali tino wagulawo magwa kabichi kabwe wene kabusaabala kwebiseera ebyo jukira eno akafako ka Arizona kajja kulwalula ku bichi bwe ina bichi ogenda nabwe ne mujene awo njagala era nze nakati fe Arizona nali naloki yamanyi ntino mwaina wakafako ka bichi konna akaliwo ndiyabagenda Arizona kumbe yali nyumba ya musajja yali nyumba ya boss Arizona twagiteeka ku lusozi nga Arizona ku kazinga neyanga kazinga ate nga kali ku lusozi tewali yadde amazzi naye nga ke kazinga kekola ki ngategeera that's where we recorded the song Daniela ali wali atuwa katonda bichi man it was a good impression so era we mpulira ono Garcia kasasiro onatambula ku mitimbagano gine ejabuli charut terutatadde kubanga nebuuza nze in life omuntu kati ng'omukyala ng'oyo oyinza mukolera ki tobeka Hennessy nakola ki nasanyuka ddala okugamba omutima gwe ne gubeera contented because for me ebyo ebiseera we twakubira oluyimbo lwo that marked eyo maaka etalivaawo mu Uganda ebyaddala pengo okimanyi yes I man ne bwogenda gulu bakimanyi nti helikopita yakola etya yakuba yatawuka mu bbanga helikopita yatawuke live besides amawulire kubanga kiri kyali kikolwa yakikola Kamere na agamawulire gagenda paka gulu Kenya wa so because it's still the biggest artist of all time so always man a legend don't it man a legend yes for seasons exactly you know? Yeah. Versatile artist big up Chameleone anywhere you're there yeah anywhere there kakati kyenjagala papa ayina akantu kano keyalese tugenda kushininga mpaka juzi mpaka ayina kitolimanka kagundi katambuzaako nemwana wena kalabya akakola ka challenge ya kushininga mpaka lazi nenga naye nenga di papa anko Kamere naye adi papa yo mukuba akayimba ako kai kafuuse kamayi kaso tukazanye by the way so kamalo kazanye mayimba abayibi bagamba nti mwemugenda mu studio musaba nze musawo na maganda Sylvia
era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaanya bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okwinkiriza enkwaso ze, afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias